Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da badwa Allah barungi mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubozayoza emirimu emirungi gye mukola mu mwezi gwa Ramadan ne tubakubiriza efuuke enkola gye mujja okutambulizaamu obulamu bwammwe olubeerera okubeera mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero tugenda kwogera ku kulambula kw'omukyala ng'alambula bbaawe ali mu itikaafu. Abaffe kikkirizibwa oba tekikkirizibwa, yewe kiba kikkirizibwa kibeera kitya? Hadithi ejjibwa ku Ali bin al-Husayn atunyumiza n'agamba nti kaana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fi lmasjidi wa indahu azwaaju. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali mu muzikiti, bakyala be ne bamukyalira, farohna ne basalawo okumusiibula bagende. Agamba nti faqaala li Safiya binti Huyay la ta'jali hatta ansarifa ma'aki. N'agamba mukyala we Safiya binti Huyay nti ate papa gwerindamu nja kufuluma naawe nkuwerekereko. Agamba nti wakana baituha fi daari Usama fakharaja an-nabi sallallahu alayhi wasallam ma'aha falaqiyahu rajulani min al-ansar. Nabbi abawerekera mukyala we Safiya binti Huyay n'asanga abasajja babiri mu ba answaru mu batuuze b'e Madiina. Agamba nti nno nabbi bwe yabalaba fanadhara ila nabi sallallahu alayhi wasallam thumma ajaza. Ne batunuulira nabbi tebaamunyega ne batambula. Agamba nabbi sallallahu alayhi wasallam n'abagamba nti taala yamukomeewo mujje, innaha Safiyatu binti Huyay, ono mukyala wange Safiya binti Huyay. Qala subhanallah ya rasulallah. Ne bamugamba yiyo mubaka wa Katonda, ne batendereza Allah, ne bamugamba yi lwaki ogambye bwotyo omubaka wa Katonda? N'abagamba nti nno inna shaitana yajri min al-insani majra dam, nti shaitani etambulira mu mwana Adamu mu misuwa ng'etambula mpozi omusaayi oguyita naye shaitani weeyita. Wa inni khashitu an yulqiya fi anfusikum shay'a, ntidde nti bwe sibannyonnyola nti ono mukyala wange nga muyinza okundowoolereza ate ne mugenda ne mubitambuza nti nabbi twamulabye n'omukazi. Kaakati hadithi eno nayo erimu ebyokuyiga bingi. Ekisooka, omusiraamu tosaana kulowooleza musiraamu munno kibi, naye ate tekigaana kwekengera bw'oba olabyewo embeera gye bayinza okubuusabuusa ne bakugeya ne bakwogerako ebibi, tekigaana kunnyonnyola, kubanga mukama waffe nabbi sallallahu alayhi wasallam asinga obutukuvu mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala yasobola okubeera nti nno annyonnyola ate n'akitwala mu mbeera eya bulijjo. Naye nkugamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ng'abuulirira abakkiriza, n'agamba nti ya ayuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann, abange mmwe abakkiriza mwewale nnyo okulowolereza bannammwe, ogwo muze abantu bangi wano bagulina. N'agamba nti wala tajassasu, temwekolako, temukettagananga n'oketta munno n'omulinya akagere. Agamba nti wala yagtab ba'dukum ba'da, n'okugeyaŋŋana Katonda yakugaana. Kale nkugamba beera mu baddu ba Allah abalungi, naye ng'omukyalo okkirizibwa okulambula bbaawo ali mu itikaafu, obaako ky'omugamba n'okimugamba, n'ebyennaku zino byagonda, oba osobola okukikolera ku ssimu ate ki ekikutwala mu muzikiti, naye nga byonna bikkirizibwa. Walhamdulillahi rabbil alamin.